Balamusizaako amanya Judith Ssemugabo bakiyita nkomyewo n'olugero lwa Ndibassa. Twaleka Ndibassa ne Matovu batandise okumanyagana. Ndibassa buli lwe yanyukanga okuva mu katale gye yatundiranga ng'agenda ku studio ya Matovu ne banyumyamu. Matovu n'amugamba naye oli muwala mulungi olabika bulungi. Lwaki oli eyo oli mu kutembeeya mmere tolina mulimu mulala gw'osobola kukola tolina gwe wasomerera? Ndibassa n'amugamba nange nno saasoma. Bazadde bange tebalina ssente zinsomesa saasoma era guno omulimu gwenkola ndi wa mukisa okuba nti gwe nsobodde okufuna era ngukola era ndi musanyufu nti at least nina omulimu era bwe nzikola n'emperezaako ne bazadde bange eka ze mba nfunye okukola ki okubalabirira. Matovu n'amugamba okay tewasoma naye ate waliwo ky'osobola okukola nga togenze ku ssomero. N'amugamba kiki? N'amugamba n'ogenda kusomesa okusiiga ebifaananyi. Njagala ndabe oba oyina ekitone eky'okusiiga, njagala tugezeeko oyige okusiiga. N'atandika nga omusomesa nga buli lwaggulo Ndibassa bw'annyuka ku mulimu ng'agenda ku studio ng'ayiga okusiiga ebifaananyi. Munnange nno Ndibassa yalina ekitone eky'okusiiga lwakuba bambi tewali yali akirabye. Matovu yasooka okukiraba. Ndibassa n'atandika okusiiga ebifaananyi ebirungi ennyo ddala. Kale tunayongerera okwo n'abaddira olulala. Akuume bayi.